oyita otya ekibiina ekyakufuulwa loopo eyali tasuubira nako nti olifuuka loopo n'okiyita mbu bali mu kubongoota simanyi badongo no regardless nze omanyi munnange ndi musajja muzibu nnyo siseka nga ndaba ensi erimu abantu abafaanana bwe batu ng'ate munaye waliwo n'ababakkiririzaamu n'olaba omusajja omukulu nekye tubawoninze muve mu Buganda eno gizanyirako mizanyo gyammwe gye muze muzannya nga mwekweka mu Buganda tubalaba amanya mugalina tubalaba naye temujja tukyayisa nakukola fujjo abantu baffe babagoba nga sirabanga bwe bafulutuka wano okugamba ku bantu baffe be bagoba abafuuse momboze mu bitundu by'ebyalo byonna eyo abatakyalina bwogerero ng'abasajja bano babafudde momboze mu nsi yaabwe gye babasanga kati bino byonna Kyagulanyize very simple man ayinza nno n'obutabaddamu era kyenkusaba sebo mukulu Kyagulanyi kyenkusaba tobaddamu leka bafiire mu firimu zaabwe beeyubule gwe kankubuuze omusota bwe gweyubulako eddiba gufuuka ggoonya omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota ewaffe Nakaseke tuga musota ne bwe gweyubula nkugambye omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 ewaffe tusigala bw'ogulabako okwata mbooko owulira sewo nkugamba bwe wuliriza bigambo byange kuba sibyogera mu Luzungu omusota ne bwe gweyubula emirundi 10 gusigala musota bano abakulu mu budde buno tetugana basobola okuteeka bibiina byabwe ebyofuzi kubanga ffe tubalaba they are totally failures tebalina lugendo nga bobala kati kwabo mbuulira ani asobola okugyewo n'akugamba ntandise ekibiina ky'obufuzi yingiramu kwabo nga bobalaba bafaanana bonna obanga abo be bakulembeze be tulina mu Uganda obudde buno abamobilizinga olaba ate newuunyiza omu gwe basobola okumobilizinga gwendabe ku kabinja kaabwe yono omusajja agenda ow'amalala simanyi yaleni sikini teekako ekigambo kyayogeddeko awo mpulidde muteekeko ekigambo asooka omuteekeko muwulire kyayogedde sebo nange mmanye nti ddala kyayogedde kyekyabwe mwabaze wano tubatuma to be the ambassadors of this platform. So to you, my brothers, away from this platform, we're going to speak to everyone. They are very good people. They nurtured me. They made me what. Yes, awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira gwe mukwano gwange nga wobiwulidde gwe mukwano gwange badde ku Yugi Updates TV kubadde osinza okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kutegeeza nti jangu mu comment section sobola okuba nga twayamu gwe mukwano gwange abula gwe atana kuba nga osubscribinga kubiriza ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku Yugi Updates TV likinga sharinga commentinga gwe mukwano gwange mwaba subscribinze mbebaze ebyensusso kansuubire nti no weekend buli muntu egenda mugendera bulungi nnyo abula gwalinamu bukosefu nawe wafiiriddwa tukusaasira nnyo Mukama Katonda akugumye mukwano gwange mwabali e Bulaaya mitala w'amayanja abali mu kupakasa nammwe tubaanirizaako nnyo ku Yugi Updates TV mwebale kumwezaawo mayengo gano aga Yugi Updates TV abula kyembasaba mikwano gyange abali yonna gye musinze okuba nga mutuwuliriza mujje mu comment section sobola okutangaaza eggwanga ku ki ekituufu kubanga channel zino gye twasigaza okuba nga tuyisaamu eddoboozi lyaffe okusobola okuba nga tumanyisa eggwanga ki ekigenda mu maaso mbagala nnyo temuva ku Yugi Updates TV.